Journalists bo bali. Okubye nnyo. Bali ready kuvama na balina emikono tebatanga kutandike. Nikulise. Basi bano tubaniriza amachago olunaku olwaleero ziri dakika 47:6 5 kumacha. Wano we tuli bagita Stream Live Avenue emachindye era nga omulimu gwe tusinga okukola gwa amaloboozi tubayita olunaku olulala nga tugenda ku Stream Live Avenue naye bw'oba weetaaga Mbaziira ttone wano bw'okola ki omusanga. Ensonga etuleese olunaku olwaleero bagita TMT Live Experience endongo y'ebinyanyanyanya nga tugenda kubeera wali ekyengera ku summit. So olunaku olwaleero ensonga etuleese kwongera kuttaanya ku nteekateeka egenda okubeera ku summit yakusaba abantu byalina obasinga eryakasinga kakoleki tugajjeko oba tuteeke mu vibration. Ensonga etuleese wano okulaba nteekateeka nga bwegenda kubeera endongo y'ebinyanyanya guno si gwe mulundi ogusoose bizze bitegekebwa ate bizze bikuba luli twalina bingo zagenda okuwera saawa nga nnyaawo nga tugoba abaaliyo amatabi tewali miti naye zigenda owera taanaawo ng'amatabi galabiseeko so tusuubira ebyo n'ebisingawo tugenda bifuna ku summit ekyengera. Now ndowooza twagala okwebaza bana amakampani gonna agaliwo media houses ezituyambyeko Sanika TV tweyanziza, CBS tweyanziza, Moon TV tweyanziza, BBS tweyanziza, Bukedde tweyanziza, then ba bloggers mwenna, ba YouTubers mwenna, ba Facebookers mwenna tweyanziza mwe bali kubeera nga tugenda sitofaali ku nsonga eyo. Now tulina bakama baffe abagambye tetugenda kukkiriza ttone ne Suuna bagende ku summit okka. Twagala okubaza banafu abakyusi ennansa n'abatambulirira ku nsonga eyaffe eya bulijjo. Tukwatamu bwetuti ne bagamba nti tekijja kukola kisoboka. Tulina Platinum Wellness Spa, spa bakozi b'amasaagi n'ebirala bingi nnyo basangibwa wansi ekuziga. Twagala okubeebaza. Tulina bannaffe bano aba Hongo Pigs. Kino azirunda bw'oba oyagala zigejje akantu kano osobola okukeekwata. Tulina One Stop Center era n'omukulu waali agenda kwongera okutubuulira ensonga lwaki ali naffe. Julex Property Consultants batunda ttaka ate balitundira mu butaasa. So tulina banafu abasabula alcoholic fermented beverages batadde mu sente Arabic Studies batadde mu sente Angotoni bamita GMT Computers. GMT Computers Ali Kampala Road. Tulina Wonders Products bakola sabuni bakola ebizigo bakola ebintu bingi nnyo bia tweyanzige. CBS FM emanduso tweyanzige. Now kakati abamu kuba tutadde mu sente tubalina wano ngina tandika noza n'omwami ali ku mukono gwange guno wa Julex. Tubasuubiremu ki abasatu abanaakeera munaabawa ettaka nze nsulewo. Kakati neyanziza nnyo neyanzige erinnya yenze Julius Sebyoto nga nkolanga manager owa Julius Property Consultants Limited. Ffe nga aba Julius Property Consultants Limited twalabye nga luwo obwetaavu obw'okuwa omu ku bawanguzi abagenda okuwangula ettaka era tukakasanga tukkiriza nti no abamu ku banaasooka tugenda kugaba abantu 200 abanaasooka okuyingira. Tujja kubaako engeri gye tugenda okuteeka ettaka ekyapa samweya mujje mangu munoonye ekyapa ekyo omumala okukifuna tugenda kulangirira ku stage omuntu anaaba alonze ekyapa ekituufu. Nsuubira mwami Mbaziira tonajja kwongera okuttaanya ensonga eyo naye nga ffe abajuli ekitwalabye obwetaavu ekisookera ddala tulaba nti tuli bavubuka era esusuubira nti ekivubu ekyo kisibulwamu abavubuka bangi bafe abasinga okwagala ebinyanyanyanya ate abavubuka bangi tebanatuuka kufuna ttaka. Ffe nga abajuli ekisi ne tugirawo ntugamba nedda katuleete ettaka ery'essente entono kubanga okuwola tugenda kubaawo n'okuwangula mugyeko ettaka erigenda okuwangulwa omuwanguzi agenda okujja wabula tugenda kubeerawo n'abantu abagenda okuwangula ettaka abantu ab'enjawulo. So kati abanaakeera ng'oli muvubuka jangu weetabe gwe mu kivulu noonya ng'omwami bagenda obannyonnyola engeri gye tugenda okikolamu noonya ekyapa bw'okifuna gw'ogenda okuba omuwanguzi b'ettaka. Then n'abalala abanaasobola okukeera nga mwanguye yanguye tugenda namwe bawa ettaka mu bitundu ebyenjawulo. So tusazeewo ne tujja tugamba ffe bavubuka bannaffe engeri kyekiri nti Julius
kampani y'abavubuka kampani y'abamufuna mpola tusazeewo ne tugamba nedda kanaffe katuddize bavubuka bannaffe kuba be batuwagidde ebbanga katuddize ba clients baffe kuba be batuwagidde ebbanga so yensonga lwaki ffe aba Julie Property Consultants Limited tusazeewo ne tujja tugamba nti katujje tuwagire ekivulu kya muganda waffe tuweeyo ettaka ate tumuyambeko ne mu mbeera eyo so n'abavubuka abali eyo nga mwandyagadde okufuna ettaka Julie Property Consultants Limited company yajja okuyamba omuvubuka ate era okulaba nti tuleetawo ebintu ebyenjawulo n'ettaka ery'ebbeeyi entono kumu abavubuka kubanga tutunulira nnyo abavubuka kubanga ffe amaanyi gaffe gasuubira nti abavubuka gwe mulamwa oba gwe musingi ogw'enkya ate abavubuka bangi batya okufuna ettaka kati ffe twabagonzerezaamu okufuna ettaka tukufuna ettaka kintu kyangu nnyo ne bwe walina akakadde ffe mu Julie Property Consultants Limited ojja ne tukuwa ettaka naye nja kusaba tuleka abakulu bano boogere tunayogera nga beboogera tugenda kubawo naye nga neyanziza bwe tuba tulina ebibuuzo tubitereke tukibuuza omulundi era naawe wakuwente wembadde ngamba nawe tweyanzege maybe abantu babuulira gye muli mu ddakiika emu weewaawo aba Julie Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina stage abamanye Nansana ku Jenina stage kasito tuke Nansana ku Jenina stage ku stage ya boda wenyini waliwo kakalina tuli ku floor esooka waggulu ku first floor era tugamba nti Julie ye company esooka ng'oyingira Nansana twali company etunda ttaka gyosooka kusanga ng'oyingira Nansana so ye company yokka esooka ng'oyingira Nansana eya Julie Property Consultants Limited twoyanza aba Julie okuteekamu akasente tusinkane ku summit nga tunoonya ekyapa anko tunajja kwongera okutangaaza tulina ekifo bakiyita one stop center basangibwa Kyengera omukulu tusanyusa okulaba taata era abantu abo banditaze okumanya one stop center mu ddakiika nga 3 kiki tukola ki ekituleese okuwagira TMT live experience one stop center kizimbe naye mu kizimbe ekyo mulimu emirimu egy'enjawulo egikolebwamu ng'abantu abasuubuzi bwe baali badde otunuulira ekifo ne kibeera nga kirina obuweereza bwe kyetaaga okuweereza abantu era ng'onoofuna osinga kufunira obwetaavu bw'abantu we buli kati obwetaavu bw'abantu bwatuleetera okulaba nti ku luguudo lw'e Masaka ng'akavuuka ekitoogo tusaana tuteekewo bizinesi ez'enjawulo kuba lutwala abantu bangi ate bukya batambula ne tusalawo mu mbeera eyo tuteekewo ebintu ebisinga okwetaagibwa mu kiseera ekyo kyensonga lwaki twakituuma one stop center nga tuteekako hotel bagiyita Just Life nga tuteekako supermarket bagiyita Equity Shoppers nga tuteekako ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyetaagisa abantu mu bulamu obwa bulijjo kale byonna twabiteekaawo pharmacy coffee cafe jabbers obwa coffee n'ebintu ebirala bingi nnyo omuntu byayinza okwetaaga singa aba ali ku luguudo ng'akola ki ng'atambula naye olw'okuba nti nno tuli bakozi ffenna tunoonya ebyenfuna ate bw'oddira omuvubuka omuto nga tone ne banne nga balinayo ekigendererwa kyabwe togaana kwegatta kwongera kubakulaakulanya ate kubanga bazze Kyengera ate naffe tuli Kyengera tuteeka okukwatiramu bateeke ebintu byabwe oba enkola yaabwe ebyebinyanyanyanya mu nkola bo bwe batusinga okukitegeera kuba naffe tutegeera sayidi ndala naye ate mu sayidi gye bakitegeera tuba tutegeera kye bategeeza kuba nsonga y'abavubuka ate era tulina okubakwatirako n'ebintu bingi bye tusobola okuwa era tulina enteekateeka ez'ebirabo ebyenjawulo naye olw'okuba omukolo ogwo si ffe tulina enteekateeka yaago tetumanyi nsabika yaabyo naye nga tumanyi nti ebirabo weebiri tujja biwaayo olw'okuba nti nno tone ne banne abateekateeka omukolo ogwo be bamanyi ensabika yaakyo engeri ekigenda okwatulwamu ate weebali saalyagadde kyoga naye ng'ebirabo one stop center egenda kwegatta kwabo bagenda okuteekamu tweyanzege ndowooza bannange bamuyise kubeeri musobola okugenda ku one stop center kale abagaga abataddemu sente bali bajja tubanga batuwa enteekateeka tuna bakisobose but still kasita abasaabavulu tubalina wano ate ng'era be bagenyi abakulu be tulindirira bano nno be mulaba bawunya nnyonyi era nga tonankubyeko akabanangamba nti jaketi eyo yagiguze Cairo alimba katukoye tutandike Suuna tutandikire ku lugendo lwa nnyonyi oba terikola olugendo lw'ennyonyi ku budde buno simanyi luyinza obutakola nnyo makulu tutandikire wa Suuna ono
Wow. Twakukakkana wansi eno naye nze mukulu wa Mbaziira. Naye abantu bakimanyi nti nakusooka okukola ku leediyo. Simanyi. Nze nsiba byogera. Nakusooka okukola nayiribayo emyezi gyange nga giijo. Nali ndi awo naye ng'oyingiddewo. Era bagambe waliyo ng'ovuya. Obudde obwo bwali bwakuvuya. Ali wakuvuya. Bassebo ne bannyabo tubalamusizzaako. Mwebale nnyo mwebaliye ddala. Sookera ddala okwebaza bannayuganda abatuwagidde mwebale nnyo mwebaliye ddala. Ffenna benna be tulaba ekitiibwa tukizaamu Mukama Katonda ne tugamba Mukama Katonda weebale nnyo weebaliye ddala. Twebaza mikwano gyaffe abali mu diaspora abatuwagira essanyu tuliraawo bwe tuba tubakyaliddeko eyo ekyabadde Cairo nayo kyabadde kizibu nnyo. Tubakulisaayo mwenna mwenna mikwano gyange mwebale nnyo mwebaliye ddala. Ze twatuuse inasose kwekanga neŋŋamba okuva ku makya sinaabayo munnayuganda ayitawo nga kikayina tulingiza ndawo waaki omuntu ogw'omuganda tegubula. Tulabe omuganda ayitawo nga toyinza kumulaba. Ne bennyini abatute ne bagamba nti awo omala ne wiiki nga tosanze munnayuganda muno neŋŋamba nti kati abagenda okujja bagenda kuvaawo. Naye munnange ekitiibwa kya Mukama kirungi nnyo. Abantu gye baavuddeyo ne bajja kifo ne bakikwatirira ne tugamba weewaawo. Kati tukomyewo ene waka. Yeno n'enteekateeka yaffe enkulu ey'omwaka. Tubeera n'enteekateeka ez'amaanyi zibeera 2. Eyasooka yali Nansana, eyo neggwa kati ku Makutano, era ekyaliyo mwakiraba. Kaakati ate tuzze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno, olunaku olugenda kubeera lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 6 wali ku summit. N'olw'ensonga bassebo ne bannyabo tubakoola. Ebintu ebyaffe tebirimu nnyo kwogerera nnyo bigambo bingi nnyo. Ffe tulina nnyo bingi nnyo bye tubasuubiza, wabula ffe tubeesuubiza bwesuubiza ne tubagamba nti nno weetuli. Ffe tugenda kugamba nti tubasuubiza namungi w'abayimbi nti baabo wadde ng'ate abayimbi mikwano gyaffe nnyo ebitagambika. Naye ffe tumanyi kimu nti ekiba kibaleese mubamugiridde ffe, kubanga ebyaffe ne betusalawo okutandika ku saa 2 ez'okumakya era ffe tubaawo era tulina bye tusobola okukola ebisobola obbabeezaawo mpaka enkeera. Ebivulo byaffe bibeera byanjawulo. Abantu abasinga bagenda batubuuza lwaki temwatadde mu kibuga wakati ennyo, lwaki temwatadde. Nedda, ekitulemesa nammwe mukimanyi nti no kiba ekintu eki nti nno mu kibuga wakati tewakeesa n'obukwakulizo waayo buyitirivu oba akoogera ne luwa ku nsonga eno Kamadi ng'ajja ku nsonga endala oba okyannyonnyola ono kati ne tulaba ng'okunnyonnyola okungi kuba kunyi tukakatuddeko eno ebbali gye tugenda okwegazaanyiza obudde butangaale. Endongo yaffe tugikuba tuvaawo akasana kaase ku makya era tugikuba ne tunyumyako n'abawagizi ku makya ng'obudde bukedde. Era ennyambala yonna gy'onaaba oyambaddemu yambala ng'olowooza ku bintu bya mirundi 2 mu kiro ne ku makya. Kuba waliwo be twalabanga ng'obudde bukedde ku makya nga akasikaati atandise okkasika kayongera eno wansi kati ebyo byenna obirowoozaako. N'olw'ensonga eyo tuzze olunaku lwa 6 TMT live experience ndongo egenda kuwuluguma. Tusooka kulowooza ku kya sound eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza ku nsonga ndala. Twaleese mwagala events, screen, sound n'amataala ne stage be bagenda okubikolako. Kaakati tetukoma okwo, ffe tulina okuba nga twongeramu ekirungo ekyaffe eky'e Masaka kuba tuyimiridde ku musingi gwa ndongo yawa ye Masaka. Masaka waliyo endongo bagiyitawo omulandi ekuba beesi ne muwogo n'akaawa. N'olw'ensonga eyo twagireese egenda kusimbula ng'ejja eno nga mwagala events ereeta bweti. Abanaabeera wakati obulumbaganyo obunaabatuukako tubeetondedde naye nga ye endongo egenda kuvugira ddala. Abalina muwogo mumusime, abalina abalwadde okumpi mubatwale mu byalo kubanga eno endongo gye tugenda okusinsimula ku summit egenda kubeera nzibu, egenda okusifuka kasozi akekkirire emmanga. Bwetaawabye emmotoka abagenda okuyita ku luguudo olwo nga muvuga ku olwo jangu bw'otuuka ku ekyengeranyweza stage bwabbeesa jafuutuka gulwo akuyingize ku gundi ku one stop. N'olw'ensonga eyo ensonga baito beyimiridde Suuna ne Mbaziira tone mujje mutuwagire mutubeereddewo nnyo titulina ffe kye tubagamba okugyako okubeebaza obwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanzeeke kaakati oba nkole ntya
Tonne nga sinnajjawo omukyala club abadde ayingidde ngamba okunywa kaffe kano club kandi bubi nanga banatwayo ku sampo ebyokunywa gwe kyabona bakulidde mu bya sampo nya kusanso okula byonna bagenda bikola bagenda tulina enteekateeka endala tujja zibanjulira naye nga sofa gwe mulundi gwabwe ogusoosa okutwegattako mu ndongo y'ebinyaanya mwabiwulira bisakatirawa nemugamba tetujja kukkiriza tuleka abantu abo baagala kuya kuva gyoli nga nairo tugezaako bakirabu twagala kwegatta Binyanyanyanya Mbaziira bane tubasupporting abantu baffe tumanye ekyokunywa kyaffe mukyagala nnyo nairo kirabu byonna bijja kubeerawo era twagala tubasupporting n'ebijja mu maaso tubikwasaganye byonna byemwagala bijja kubeerawo ebyokunywa ku bbeeyi yaffe eya bulijjo eya wansi tweyagale fenna abantu bakeereko buli omu n'eccupa ye weyagale olaba kisikula buli kyonga bali sopa so mu byonna bannayuganda tubalamusaako abawangaalira wano ewaffe n'abali ebweru tubeebaza muli adoza ekintu ekigala kigaziwa lulijjo tulamusaako bawano naye katulamusa n'abali ebweru gye bali oba omugamba nti siina sente omugamba masifulusi siina mu sente naye akitegeera kati kalaasi kitegeeza kiwedde mutuza mubiwulira so tweyanza nnyo tweyanzege emikwano gyaffe basponsors baffe lwakuba ntuliwo abantu bangi omwami wa Sabulako mukya mulengeddeko awo ne Chusi so tweyanziza nnyo mwebale nnyo okutuwagira oba waali tweyanziza nnyo tweyanzege basponsors baffe bonna club music of course bwulira club music olwo tuba kutumukiraabo mwennyini wali eri tugenda kubeera nabo era tuli nabo buli kimu kigenda kubeerawo nga kiri kiriya nnyo tubeeyanziza nnyo for the sponsorship ne baganda baffe bonna one stop center Juliex property consultants beeyamye okubanga bawa abantu ettaka mikwano gyaffe abalala ba platinum wellness spa Arapex style adhesive Hogo pig concentrate tweyanziza nnyo one stop center kino kizimbe nga tukibagamba entakera kiri wano kyengera kye kizimbe ekisembayo ng'oyingira Busega nga tonnatuuka wansi mu ttaawo so bw'oba ova kyengera ng'oyingira Busega bw'oba ogenda kuyingira ettaawo kye kizimbe ekisembayo nga wabeera abasirikale be bateegera aba traffic nabo baagalawo olw'ensonga waliwo parking ngazi so tweyanziza nnyo mikwano gyaffe bonna abasabula kombucha kampuni eno eya Wonders Beauty Products bakola bizigo na sabuni ne shampoo era nabo tutambudde nnyo nabo lwakuba nti obudde buno tebaliiwo bagenda kubanga batuwa ebizigo ne sabuni bagenda kukola abakyala enviiri amakampuni gano gonna genjogeddeko of course Stream Live Avenue ye mutegeso w'okuntikko kakati kubanga kujja mu ddyo nozza mu kkono ye mutesiteesi omukulu y'ensonga laki era we muli kati kitegeeza ndiye ne bootamwogerako redde ye aba yakuwambye edda Stream Live Avenue byonna mujja kubirabeera ku olwo bonna buli sponsor gwe tulinako awo agenda kubeera ne tent tugenda kubanga bagenda ku exhibitinga ngeri yakwolesa bintu byabwe ba clients babirabe bongero bitegeera beebuuze n'ebirala bitambulira mu line eyo ku nsonga yaffe ebinyanyanyanya ebisinga Suuna Beni abyogedde njagala kugattako bugasi ddoboozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV Bambi thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Situnana kyakubagamba wabula kye tubasuubiza kusigala nga yeffe. Ffe tugenda kusigala nga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubaagala nnyo mwebale nnyo okusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi. Baatukuba nnyo emisumaali mu budde buli mu bijjukira. Naye kisesa nti era bali bagundi baffe bali ba abani gundi baffe. Ebyabo tutune tubirabako wantu wonna tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkuna n'ogamba kitegeeza local content alimu omulama mwebale nnyo mutufudde b'amaanyi mutufudde ba bbeeyi ku ssaawa eno tubayita ekyengera tugenda kukola Saturday eno
tugenda kutandika ku makya engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde okgenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe ensonga lwaki olaba kitandise n'okuattractinga basponsors ab'amaanyi ne bajja on board ba one stop center club beer ba Arab Textile Adhesive ba Juliex Property Consultants Wonders Products n'amakampuni gonna bwe gatyo nti nabo buli lwe mwongera okutuwagira nga bongera bajja tubasaba buwangizi nabo bongere ne contracts ze tubali tusayininze z'emyaka 3 tuziveeko tugende ku myaka nga 10 and above ekyo tulule basanyufu nnyo ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba na activities nnyingiko tugenda kubeerayo n'omupiira abawagizi ba club ya Man U bagenda kusamba n'Arsenal ye game ejja okusookawo ku makya saawa 5 kitegeeza nti anaagulabako olina okujja bukyali then bwe tumaliriza ogwo tulinayo omupiira abawagizi ba TMT that is team Mbaziira Tone agenda kubanga esamba n'abawagizi baffe bonna from the entire world oba oli wa tiimu ki oba oli wa tiimu ki bonna bagenda kuŋŋaana beekuba omupiira ebyo byonna nno birabo era weebiri biva mu bakama baffe bano ab'enjawulo n'abalala bataliiwo tugenda bibawa ebimu mu ssente enkalu ebirala mu items ez'enjawulo then tulinayo empaka z'aba DJ era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media abaana babaddewo wano nga baregisteringa kwolwo DJ agenda okuwangula GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo byaddala kuba twakizuula wano industry yaffe ey'aba DJs ebisingamu obungi bigambo abamu realistically bwomutuuzaawo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimu guno cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment tebalina bintu bikola right kati kyova olaba nga twasaze ne tugamba katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa nti waakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'abebinyanyanyanya Mbaziira Tone ne Suuna bwe babeererawo bino ebintu bye twabifunira naffe batuwa platform then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform cause so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda babaleetera mu maaso gammwe ate era naffe tunaatunya bwe tulabyemu aba ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo osanga bajja kumaliriza batandise mu ngendo ze tugenda mu endala nga yasooka naye ku nnyonyi so wakati mu nsonga eyo tugenda kubeerayo n'okuwangula ettaka Juliex Property Consultants nga bwe yakyogeddeko ettaka eryo weeriri bya ddala liri kakiri ettaka eryo mwami Serioto alina kye yaŋŋambamu ennaku ezo n'agamba nti bw'anaaba yagadde ssente tuzimuwe naye nze njagala tubawe ettaka kuba akasente akalya ne kaggwawo takujjukira okujjako tomanya naye nze ndowooza twalibadde tubawa ttaka eryo mu kifo ky'okumuwaamu ssente tujja kubawa ettaka weeriri mujje mu nkola eneegobererwa twabibannyonnyola tugenda kubibawa then basponsors baffe bonna tugenda kubeera nabo kuolwo ku Saturday okwogera kugenda kuba kwa ono wetufunye akadde buli omu ayogerera tugenda kubafunayo kadde konna bamu nti tuwogere nga tetwagala abantu bali mu audience kwebowa kubanga ekigenda okuba kibaleese kuba disiko ey'ebinyaanya era sound nga Suuna bwazibagambye tulina mwagala events yagenda okubeera ku main ng'agenda kuba nga ava mitwetwe Homeland ono akubenga ava Mirannamiro kati ffe bagenda okubeera wakati awo ffe tujja okukiwulira naye nga endongo y'ebinyanyanyanya buli kimu kiriya ffe omulamwa gwe tuliko gwa kugijja wali we baali bagirowooleza okubalaga nti bye mwali mulowooza byali bikyamu ffe weetuli era yeffe tweyanza nnyo tweyanzeege Saimo kale tweyanzeege wayinza okuba nga waliwo kyayagala okubuuza kitwogeddeeko ngenda kwaniza ebibuuzo nga 5 ndowooza simanyi oba nasobola okufuna one on one ekyo kiri gye bali naye ndowooza kati kanfuna ebibuuzo ebya wano awulira ng'ekyo yakibuuza omu ku omu jakibuuza so omu ebibuuzo 5 nakalaba kimubuuza kamwana Mbaziira Tone Sebo Sizaabo wow Kachumbali TV nayo njagala kwogera ku nsonga ya competition eyo gy'otaddewo ey'aba DJs awabaddewo competition ezibaddeyo emabega kaawo ze bayita real scratches DJ competition bali abeyita aba abani abebinyanyanyanya mwe mutakompitingidde tugambe nti no nammwe mutaddewo ezammwe mwawukane ku zaabali kakati fate ekirungi nti naawe era obiwulidde bali mpaka z'aba DJ ffe tetwategese empaka z'aba DJ kati zino empaka z'aba DJ ze tulimu wano kitwale nga boolaba zinenga guno omukono kati kannaswi kano empaka z'aba DJ kannaswi ate bo bategese ng'omukono gwonna mpaka z'aba DJ right
kati ffe empaka z'abadijje katini nnyo ku biruubirirwa byaffe. Kino ekintu kyaffe kigazi, yensonga lwaki okirabamu ne basponsors nga bw'obalaba, kigaziimuko era kijja kuba kya buswavu nnyo emboozi y'akantu kali akaabwe akatini okukiteeka mu mboozi yaffe engazi. Badde nsaba obuuza ekibuuzo ekirala. Tono okugattako mututunulira badijje bonna oba ab'ebinyanyanyanya bokka? Ffe twayise nga twagala abaana ab'ebinyanyanyanya kozi twagala kukolayo abantu abalala. Ffe tuyinza okuba tetulina nnyo yatukola, ffe twakolwa abawagizi, naye twagala ffe n'abawagizi baffe olwedde be tulinawo tuyambeko omwana oyo ali eyo awulira ayagala okufuuka Mbaziira Tono basuuna Ben in the coming years. Erinnya mpitibwa Eddie, CEO Edios Media Uganda. Ekibuuzo kyange kiri nti omuwendo essente eziyingire ezo singa nzija nti tuze babiri kapo temutusalirako wadde oyagala owuwo omutwale out. Kati engeri gy'oli CEO ate kale obwa CEO tubutege ku bbali naye engeri gy'oli waffe kale ate gwe ebyo bibeera birala naye nga kwokuyingira mutwalo gumu ebintu byonna bye tutegese package eyo mbugazi bwayo bwobanga omuntu agenda girabira ku mutwalo gumu singa tetubadde mu kamera twalegere nti omuntu oyo aba atubbye notubba kuba tukyogera tukimanyi baffe omutwalo buli omu agusobola tekiriiko nti bwe mujja ababiri musasule gumu kitundu nedda just mutwalo ebyaffe tebirimu mbw ate tebo ya mitwalo ameka mutwalo buli muntu ajja buli ajja ewaffe abeera VIP. Ekiki ekya CEO ebibyo birala tujja bikolako. Ebyokya mu Uganda olina abe. Kale ekibuuzo kyange kigenda kugenda erimu ababiri. Omulundi oguwedde abantu bafuna nnyo obuzibu mu kunoonya ekisumuluzo kyaffe kiwe mwakikweka era bafundikira tebakirabye maddamu buzikola ntegeka kufuna genyi mu kibawo. Ku luno banakakasa batya nti ekyapa ky'ettaka kyo kinaafunika. Kakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti y'engeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu ebitambulira mu layini eyo. Yakyogedde bw'atyo era kyovalaba yagambye nti I will clarify. So bwe twali tulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti twayita abantu ne tubagamba buli omu atukolera akalango k'ekivulu kino kye tulimu, buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi, people are so much creative naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugishowcasingira. Kati ne twagala tubayambe nako mu layini eyo. Kati mu buufu obwo ne tulowooza nti omuntu akola akalango era obulango obwo bumu tubulinawoko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze si Suuna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience. Buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera best on the audience's decision. Ne bwe ziba mpaka z'abadijje they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera bantu era tukkiririza nnyo mu bantu. Abantu be batutaasizzaako nnyo ebizibu ebyaba abadde batulima empinde ku mabega ebbanga lyonna. So tulina okusigala nga tuba respectinga buli kintu ekigenda okuwangulwa ekyengera ne bwenebeera nkofiira bweti kubanga club erina ebintu bingi nnyo tugenda kugaba t-shirt tugenda kugaba enkofiira zibbandana ebirala bingi nnyo bakampuni amalala one stop center alina ebintu bingi bye tugenda okubawa n'ebimu bye mutasuubira naye byonna bigenda kugabwa nga bisinziira ku bantu ono nti ye mukakasa nti ye nga kyetwewala kulekawo that kubuusabuusa okwo alabika akiwadde weewaabwe ettaka eri alabika aliwadde neighbor we amala agenda mukyeya kakadde ali muggyeko. So byonna bigenda kubeera determined by the audience. Yeah. Okay, ekibuuzo kyange kiyinza okusembayo era kigendamu ababiri. Omulundi ogwasembayo era ku kibuuzo kyaffe ekiwedde abantu bakomplaininga nnyo nti abayimbi bano abajja kuba mu kistate nga clearly nti bajja kulaba mmwe. True. Bajja ne batwala obudde bungi ku stage ng'ate bo tebabanyumirwa bo mugenda bakolera kyabayimbi.
Suuna ddamu ekibuuzo ekyo. Ensonga eyaleetawo ekyo twasuubira abantu okukeera ennyo ne batakeera nnyo. Twali tubusuubira nti ku ssaawa 2 tujja kuba tusumuludde, aye tugenda okulengera nga ssaawa 2 layini ng'eva kuno mpaka eri ku kkubo. Buli lwe twatuulanga ne mpulira ennaku mu mutima ne nga nti musuuleyo Meribata agire ng'ayimba abantu abo basembere, musuuleyo gundi agire ng'ayimba abantu. Teekateeka twagikola olw'ensonga nti nno waaliwo abantu abaali bakyali ebweru nga bangi nga mpulira mu mutima bannuma. Naye ku luno eno enteekateeka egenda kuviira ddala ku makya, kitegeeza nti nno ssaawa nayo zinaawerera nnya wajja kubaawo abantu olwedde abali mu kisaawe. Kakati awo enteekateeka egenda kutambula nga bwe erina okubeerera nga bwe tugyogedde, okwawukanako ne ku makutano nga bwe kyali. Tweyanze waliwo alina ebibuuzo nga 2 wangi kale ndowooza kyekyo tusisinkana kyengera ku summiti. So kakati kitegeeza Simon abantu baffe ku lunaku olw'omukaaga okwewala okugamba nti bannange baaluddewo okujja ku stage, kubanga ffe mu original setup gye tulina towards kyengera twagala bino byonna bye tugenda okukola bikolwe obudde bwonna obw'emisana biveewo. Naye bijja kukolwa nga abantu bazze, kitegeeza nti buli bwe batajja nga ffe tupushinga mu maaso tumaliriza okulwisibwa kuvudde eri mu bantu baffe. Kati bajje as all as they can, ffe naffe tubakolere bye tubakolera nga weebali. Twagala obudde bwonna obuyitibwa nti bwa kirongo enjuba eguddeyo bubeere bwa disiko. So tukeereko olunaku solo lwesonyobera bitwadde tulina okukola kyokkola. Kale nzira mukubanga twebaza ne bakama baffe bataddemu ssente. Hogo Pigs tweyanzeke Platinum Wellness Spa bade musobola okugenda basangibwa wansi ng'agenda ebusiga. Kyusi enansana weeba nga tukinaako obuzibu osobola okuyitayo. One Stop Center osobola okuba nga oyita bagambe kizimbe